Mr. Update nkomyewo Mr. Update shayalinga yita muno nga tuwerekera president wa Uganda Dako nga alongside with Mr. Update sajja mumpisiza bubinyo naye sizikiza yadde bankubye tiya gasi sizikiza Mr. Update shayalinga mudemu komewo tulina president wa Uganda Dako kwolekera kibuga Kampala nga tuva Jinja gye tukoledde ekintu ekyamaanyi ennyo shayalinga yita muno ddamu okomewo abantu bage Mr. Update tapowa Mr. Update sipowa mala kuwerekera president wa Uganda ne mutuuse waka then awo Mr. Update nga mpumula zile ensonga nagambye leero kanneetuukire laba obwesedde bw'abantu abantu bonna balindidde president wa Uganda Dako terikuzikiza katulina president wa Uganda Dako nga Mr. Update ensonga eno Mr. Update nze njikuttemu ey'okubaweereza ate ne bwe naba nnyingidde parliamenti sayiro yange sijja gikyusaamu nja sigala nga mbaweereza nga Uganda empya bwe yabagambye Segirinya ne bwafuuka memba wa parliamenti tayinza kukyuka kubanga Mr. Update bino bye mumanyiddeko sisobola kuva mu sayiro yange ne bwe naba nfuuse mbaka wa parliamenti Mr. Update nyasigala nga mbawa live update ezikwatagana ku people power n'ensonga zonna ezigenda mu maaso sijja kuzikiza ne bwe naba nfuuse mbaka wa parliament njasigala nga mbaweereza mu mbeera yonna so Mr. Update live Mr. Update live MP wa Muwaka Wempe North addako nze ndi emabega w'emizindaalo leero nagambye sijja kutuma nenga Mr. Update kaneetuukire mbenga nsobola okubaweereza byonna ebigenda mu maaso nga tuwerekera president wa Uganda Dako teri kuzikiza teri kuwummuza paka ng'engule tujambadde Kasa Kyagulanyi n'afuuka president Mr. Update nga nzikiza naye teri kuzikiza olwekyo abakatwegattako yembeera egenda maaso shayalinga yita muno ffe tuwa president protection buli mubeera kuno nga muli bangi abanyampi ne tubalabisa tiimu kulabisa olwekyo abakatwegattako Mr. Update nze nkikuttemu olunaku olwaleero nga tulina president wa Uganda Dako tetwogera we tuba tutuuse naye tugenda bugenzi kibuga Kampala ekibuga Kampala Mr. Update twagala tukyesogera emaanyi ag'ekika ekyawaggulu ag'ekika ekyawaggulu nabagamba nti Honorable Kyagulanyi amala fuuka president Mr. Update nepumuza naye teri kuzikiza teri kuwummuza mwenna abali ku the update online page nja kubaweereza ate ne mu State House nze nja okubanga mbawa amawulire gonna agakwatagana ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumaze okwambala engule so eno style yange nabagamba sijja kuwummuza Mr. Update twolekera boss kagezako okulinnya mu message mu gundi mu network naye tujja kumulabisa lengera amaanyi g'abantu mulaba abantu teri kuzikiza maanyi g'abantu Mr. Update nze yakikuttemu olwaleero Mr. Update nze eyakikuttemu olunaku olwaleero Mr. Update ku kamera nga awubira ku bantu abantu bangambye Mr. Update kamera teri kiriya munteekemu kamera endala munteekemu simu endala oba eno tekyali kiriya weno yafudde nga mumpe endala nga munga Mr. Update essimu endala yiiyo waliwo simanya Galaxy 7 mumpe Galaxy 10 ate Mr. Update wammwe mumulage laavu mumpe Galaxy 10 naye nga teri kuzikiza ekkubo lyonna likwatiridde omuntu abantu bonna nga baaniriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna nga bagamba tewali kuwummuza
tetujja kubabulya bwe tutuuse naye mbabuulira mazima sheyalinga live video eno tuline honorable Robert tuline honorable Robert terikozekiza Mr. Update mu Ferode 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 terikozekiza paka ngengule tujambadde abantu bonna batulaga essanyu kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu yakimaze dda abantu bonna batulaga essanyu abantu bonna bagamba teri kuzikiza so abakatwegattako yenteekateeka kati eriwo nga Mr. Update ku kamera akiwandiikaawo ti Mr. Update ku kamera bwenti bwenja okubeera ne mu paaliyamenti alayi teri kuzekeza bankubye tiya gaasi nga balowooza naafa naye balemeddwa baaba basudde muno akakebe ka tiya gaasi kalamba basudde muno akakebe ka tiya gaasi kalamba basudde muno akakebe ka tiya gaasi kalamba naye maama teri kuzekeza sheyalinga live video eno nga twolekera kibuga Kampala twolekera kibuga Kampala nga tuline president wa Uganda addako tuline president wa Uganda addako Masaka Emerson yangambye Mr. Update Galaxy 10 yeriko oli kubikadde Mr. Update ku kamera Mr. Update ku kamera Mr. Update ku kamera gamba Mr. Update ku kamera gamba Mr. Update ku kamera gamba ati Mr. Update ku kamera Mr. Update Mr. Update ku kamera laba love 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 laba laba love 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 Mr. Update ku kamera laba omukwano laba love presidential consultation ya wano naye ewedde presidential consultation ya wano presidential consultation ya wano nayo ewedde presidential consultation ya wano Mr. Update ku kamera bareke tewali kuzikiza abantu mubagambe Mr. Update teri kuzikiza akakalu kavudde wa Mr. Update empika wempe North Segirinya Muhammadi sijja kuva mu style yange kwano we mwamanyira njasigala nga Update nzibaweereza nga Uganda empya bwe yabagambye banayi mwavu wa kufa omwavu wa kufa omwavu wa kufa banaye owedda Ndoonya Zali yagamba mbu abasoga agenda bagamba tebadda mutuwagira naye abasoga bagambye bwe balaba ku Zali bagenda mukubambo abasoga bagambye bagenda kuba Zali emiggo ajja jiwulira akakaluka Mr. Update terikozekeza nga tulina president wa Uganda addako
tuli ne president wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga twolekera kibuga Kampala nga Mr. Update yali ku kamera ululululu kalulu kavude wa Mr. Update Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okulumya bazali n'ayongera okulumya Mr. Ntetano bwe baweeteza empumumpu awulira afa Mr. 5 Cows nga za mpumumpu bagambye nti ayagala kwetuga Mr. 5 Cows nga za mpumumpu ayagala kwetuga bannange tewabe edduuka lyonna eriguza Mr. 5 Cows omuguwa talina kyalunda aba agenda kwetuga olwekyo abamaduuka mwenna mbagamba temugeza ne muguza omuntu yenna ajja okugula omuguwa nga bamuyita Mr. 5 Cows kasita munamuguza omuguwa aba agenda kwetuga Mr. 5 Cows kasita olaba nga ze ku dduuka ali agula omuguwa manya agenda kwetuga olwekyo ndagira abatunda emiguwa mwenna weebereremu buli atunda emiguwa weebereremu Mr. 5 Cows bangambye anoonya muguwa yeetuge bangambye Mr. 5 Cows bangambye anoonya muguwa yeetuge olwekyo abatunda emiguwa mubeere aweya oli bw'olabaza okugulako omuguwa mugambe nteeyo eriwa oba ogenda gusibisa ki ayinza okuba agenda kwetuga olwekyo Mr. 5 Cows nga za mpumumpu bangambye anoonya omuguwa yeetuge Mr. 5 Cows tebamuwa omuguwa yenna Mr. 5 Cows tebamuwa omuguwa yenna mumanya agenda kwetuga so abatunda emiguwa mwebereremu waliwo omusajja anoonya omuguwa Busoga yonna ab'ebusoga bonna batugambye katugende ate nga Mr. Update wali ewaka wagazi bulungi nnyo bagambye banaddayo enkya bonna tuzze nabo bagambye banaddayo enkya adaye Busoga eyagala Kyagulanyi ab'ebusoga batugambye tunaddayo enkya tuzze nabo bonna ndi nabo wano bonna nzize nabo ab'ebusoga bagambye banaddayo enkya so ekiriwo bagambye banaddayo enkya ab'ebusoga bagambye tunaddayo enkya so bagambye leero nabo kabasule mu kibuga ab'ebusoga bonna abasoga bagambye tunaddayo enkya era mama Nagirinya nkutegeeza yala obuliri b'ebusoga nzize nabo yala obuliri baalire bagambye banaddayo enkya bonna tuzze nabo ab'ebusoga bonna bagambye banaddayo enkya era bonna nzize nabo bali muno mu kigudde waani bagambye banaddayo enkya naye bannaye eno laavu sigirabanga abaana b'ebusoga bakabi bagee tunaddayo enkya Mr. Update mama Nagirinya baalire mbaleeta baalire bala bajja sule wa president abala basule wa Mr. Update banaddayo enkya bagambye banaddayo enkya nzize nabo njaleta mwebale kwagala Mr. Update bantu bagala Mr. Update abantu bagala Mr. Update live yo bwedda kwe tuli era bwedda kwe tulindira president bage banaddayo enkya bangambye banaddayo enkya bangambye banaddayo enkya so abakatwegattako embeera egenda maaso yeeyo
egenda maaso yeeyo. Bantu b'e Busoga mutulaze love, mwebale nnyo mwebale ddala. Abantu b'e Busoga batulaze. Abantu b'e Busoga batulaze love. Batulaze love. Abantu b'e Busoga batulaze love. Love eno gye batulaze ebadde yakabinyo. Mr. Update nabagamba okuwummuza nga twambadde engule. President Malamutuusa nendyoka mpummuza. President Malamutuusa nendyoka mpummuza. Mutyabangambye Mr. Update kankuweerezeeyo amazzi muganda wange ennyonta ndaba ekuyiseemu. Mutyaba Joseph coach tufa president to be 2021 nkwagala nnyo. Age Mr. Update ennyonta erabika ekuyiseemu. Erabika ennyonta ekuyiseeyo coach Mutyaba Joseph ebale nnyo ebalire ddala. Leero nze nkikuttemu. Eyeetuukire tanywa mata. Nze nja okuzibaweerezanga. Bosco agezaako okulinnya mu netiwaaka. Bosco agezaako tujja kuzikiza paka ng'engule eyambaddwa. So yembeera egenda maaso.